tuze tugitutte mu ggwanga lya America era nga bannange ekiri eyo kitokota sekisaanikire simanyi ki kiri mu kubeera nga tekigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda sako ne Bulunga era nga munnange tuleka nga tuli mu season ya butambi twetu akabalo kubeera nga te atuva mu butambi bwa tiktokers ab'enjawulo ate munnange obutambi bw'omukulu amanyikidwa nga Abba Makasi mutabani wa Dr. Jose Chameleone yatoloza tatuye mu episode sibyangu nakamu obutambi butunuulidde n'ennyongera okubeera nga te neewuunya omwana ono era nga bali Bulaaya baba advising nti si kirungi okubeera nga te otwala omwana wo mu nsi z'abazungu naddala omwana ng'akyali muto nga tena kubeera nga te aweza emyaka 18 obutambi buyina nenga omanyi nti tulina rules and regulations here ezizo okulonga teteekawo obutambi obufaanagana bwe butyo era nga ojagendawo mu comment section oteekewo send video gwe wenawena eyandagadde okubeera nga ate naabwe weerabirako ku kyensobodde okubeera nga ate ndaba naye nga baddaage si byangu nakamusi byangu nakamwe noma kujeyo ngenda kubeera nga tekugerezako n'obutambi obulungi nnyo ku nsonga ez'enjawulo nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lya Uganda tula obutuzi kaali ashakaza omusomo wa dola nnyo okubeera nga takolako ngobinabina ayina ebizibu by'enjawulo oba oyina ddiiru ziwandagadde okubeera nga togoba mwekwate ajja kubeera nga takolako ng'akozesa amaanyi ageddwa ku namba z'essimu ziyita wansi ku stickers trust me tojja kubeera nga tewejjusa katusimbule naki ekiriwo akadde kano ku nsonga za Abba Makasi n'ensonga endala nnyingi nnyo tumba bagamba Abba is just 2021 naye alina ogwa Musa okugulu kwa Abba okwokusatu nakutunuulidde n'emyaka gye bamuwa n'engamba gyajjajjalaala I don't know if it is genetic kwasirabaga ku nsolo w'abakitaabwe oba bakojjaabe siri mululu abisodoma but I'm just imagining ogwa Musa guli genetic oba omwana yabaddeko olubalaasi guli gwabadde muguwa gwennyini Moses gwe yakuba mu Red Sea bwati neyeeyawula but they tell us Abba is still young Abba yabaddeko ogwa Musa ekyasinze okunsisa kukatandika Abba bakuta obutambi bubiri obwafulumye Abba ng'akutte kamera n'akola ng'akutte kamera kati ngenda bannyonnyola nga Abba akutte kamera Abba bakulaze ng'akutte kamera so neŋŋamba kati neetegereze tate oba zeza Abba mu katambi nga zeezo zennyini nengenda nekebera ebifaananyi bya Abba tewayiriza omwana wa Charlie wange manyiza jalibja protectinga ba kids nenoonya ebifaananyi bya Abba n'ettatuuze neŋŋamba nga ye Abba kati akatambi ke yakutte ng'akuba akabuzi we yajjayo ogwa Musa neŋŋamba mulindeeko n'omwana akyakula kuba te waba akyakula ensi egenda kubeera mu buzibu awo ekintu kye yakoze kye neewuunyizza Abba yagenze n'ajjayo akasolo mu mukazi ng'amaze okumala akazi kabadde kakalukalu omukazi namulabe nga mukalu kuba singa akawalako si kakalu Abba yandizaaliko enshabwe ntegeeza omuzigo ne Abba we yajjayo bw'ati akasolo kabadde kakulimu katono nnyo kabadde nakagogge kuba bright light kabadde kagogge kazigo kale kazigozigo kaguno obwa gogge bright light era we yakajjayo bw'ati ekyasinze okunsesa akasolo k'omuwala kakontodde ne kakontodde amazzi ga Abba kikyo ntegeeza mu kuweekera okw'amaanyi kwe neewunyiza waki Abba yabadde aweekera kuba Abba kyemmanyiko nti mwana wa muyimbi abayimbi babeera kye bayita vocal cord ability strengthening order esiba eddoboozi noba ng'osobola osiba breath noba ng'osobola oyimba ebbanga eddene ono omwana DNA ya Kamiri amanyikiddwa nga wa Roughneck neewunyiza waki Abba yabadde aweekera mu katambi wuliriza nga Abba aweekera awo Abba yabadde aweekera nenyamba bannange abadde agoba njobe yemwa yono gubatugamba bwebwe gwe bayitanga nsi Stop tagging his dad. You're weird. Leave the ex out of this. I don't like her. She's also a predator. Wasn't that kind of concerning for y'all? And y'all let that shit happen? Okay. Leave the boy alone. Mind you. Baby on the way, I'm 6 months. I'm about to be 7. You see this line? To be honest, this whole me being leaked thing, it's not bothering me. The only thing that's bothering me is you people. You people are making it weird. Oh, and I'm seeing a lot of the TikTok older women asking for more videos.
They got kids and they got husbands in their TikTok. What you... Okuttiza. Olwaleero njagala tusome ku kintu kye bayita okuttiza. Abaali bakuliddeko mu byalo oba mu maka amalima. Kye njogerako mukitegeera. Twalinangawo session gye bayita okuttiza. Ekikolo tetwakirekanga kukuza byonna bye kimerusizza. Era bwe kyamalanga okumerusa, twagendanga ne tuttiza ne tuggyako ebimu ku bye kimerusizza. Ebitono ebisigaddewo bisobole okukula nga byetaaya. Kyokka ate weewuunye mu kuttiza, oyinza okwesanga ng'ekyo ky'olowooza nti kye kigimu ennyo kye tuggyeewo ne tulekawo ekigengewavu. Kintu ekyo kyannyiizanga nnyo ku jjajja. Yagendanga nattiza endu z'ebitooke, naye nga gy'olowooza nti ye njimu obulungi, ate nga gy'asala bwe n'alekawo gy'olowooza nti ngengewavu. Namala kukula ne nkitegeera nti yali mutuufu. Lwa nsonga kino ky'olowooza nti kigimu kiyinza okuba kibadde kye kigengewazza ky'olowooza nti kigengewavu. Olw'omululu gwakyo kiyinza okukula ne kikumma n'enkota kubanga kyakula kya mululu nnyo. Kyokka ne weesanga nga kino kye walabanga ekigengewavu oluvannyuma lw'okuttiza kiri kye bajjawo ekigimu, kitandise okugejjera ne kikula ne kyeva ettooke. Mu kyo ki kye ntegeeza? Eggwanga lifuna dissensioni y'okuttiza. Omwana ono Bianca ali ku levo y'okuttiza. Ministry y'ensonga z'abaana okola ddi? Omwana ono yatuuka atya ku mbeera eno kubanga omuze gwatandika mpola. Omwana yatandika yeezinyaasinya nga bakazi kyokka nga mulenzi. Ne mumutunuulira. Omuze gukuze. Kakati omwana yeefudde empapula z'amawulire zino ze baatimbanga mu mayumba g'edda. Abavubuka abatandika bazitimbisanga buppini. Feesi ye efuuse ekinnya oba efuuse ebinnya bya kazambi. Omwana yeewomoggola atya okutuuka ku kino nga tutunula butunuzi. Ekyokweyisa ng'omuwala nga yali mulenzi kyokka kyali kimala okubeesittaza. Naye omwana asusse ne ku ekyo atandise okufuuka disipule ey'ekifaananyi ekibi eri abaana b'eggwanga abalala. Omwana ono mumuttiza ddi nga mumutwala ekampiringisa? Kampiringisa akola ddi era ayina mugaso ki? Ssente z'eggwanga kampiringisa alya zaaki? Omwana ono senga mubeera bakisa yeetaaga kulihabilitatinga. Nga sinnamunenya nnyo ng'omwana, ngenda okusooka okunenya abaali bamuvunaanyizibwako okuva ku bazadde abaamuzaala. Omwana ono yatuuka atya wano? Bwe nva ku bazadde ne ngenda ku muyimbi Henry Mwanje eyayingiza omwana emize gino egy'okwefuula ng'abawala, eyatandiikiriza empolampola okufuula omwana ono ekyesittaza mu community ng'amutunda ng'amutwala mu bivvulu. Kakati omuze gukuze. Nennenya gavumenti kubanga ebitulemeredde tuyita mmwe. Omwana ono mupulaninga ddi okumutwala ekampiringisa? Omwana ono afuuse ekyesittaza mu community ne mu society. Omwana ayonoona ensa y'okukuza abaana. Emize gitandiikiriza mpola mpola gityo then ne gibeera normalized. Buli kintu ky'olaba kirina eyakitandika. Buli muze mubi gw'olaba ku nsi waliwo eyagutandika eyagusooka.
Lwaki omwana ono mumukkiriza anomulayizinge ekyabato banno okkulira mu mbeera eyo? Mwanti omwana bw'atyo, bannaye yakula atyo. Lwaki omubbi ye tabeera bw'atyo? Lwaki bwe musanga ababbi mubatta? Lwaki bo si batyo? Lwaki omubbi wakubira enduulu, wakubba okuba enduulu ne mutuuka n'okuttisa abatabiriimu? Lwaki bo si batyo? Lwaki ono mumuwa eddembe ery'okubeera bw'atyo? Omwana tannaweza na myaka 18 egyesalirawo ku kiki ky'anaabeera. Omwana waakusalirawo. Mwamuwa mutya eddembe eryesalirawo atuuke okwewomoggola ebituli nga kaabuyonjo? Mwatuuka mutya okumuwa eddembe eryesalirawo atandike okwogera ng'abawala, atandike okusiiga wangi ku mimwa, atandike okusiiga wangi ku njala? Eddembe eryo mwalitandika ddi okulimuwa? Bazadde b'omwana ono lwaki tebannakwatibwa? Henry Mwanje lwaki tannakwatibwa? Abazadde bwe basonga mu baana baabwe engalo nga mubasiba nti ono omwana wa ggwanga, be bano abaana ab'eggwanga? Lyeryo eggwanga lye muzimba mmwe mu Africa wano? Lyeryo eggwanga lye muzimba mu nsi esinga ennone ennungi era nga kyekyobugagga kye tubadde tukyenyumirizaamu mpisa na neeyisa? Ebirala byonna twagumanga bwavu, okulembeze bubi, naye nga tukyalina ekyokwesiima nnono, era nga kyekibadde kikyatukuumye ne mu mbeera embi nga tulya, kubanga twakuzibwa, ne mu kusoomoozebwa nga tubaawo, kubanga tuyina ennono. N'ak'obugagga katono ke tubadde tukyasigaza ng'eggwanga nako mukalese kasaanewo. Ne mutunuulira omwana ono nga kyali kiri nnomo. Omwana omutalina ebbujje litongoza omuzoogo n'abasajja kaakati okwekukunulayo gye babadde beekwese nga beeyisa ng'abakazi. Situbagaana mize gyammwe mmwe abakuze muba kyekyo kye mwasalawo okubeera, naye ate okukipulomootinga kive mu mmwe abakuze kijje mu bato bakule nga bali bato, era n'abazadde balabe nti kiri nnomo omwana okwesalirawo ky'anaabeera wadde nga afuuka ekikekenke. Mukwata abaana b'oku street ne mubatwala e Campirings. Sigamba nti kyemukola kibi, naye bibi bisiŋŋana, weewaawo teri kiri kitono. Ono waabulabe nnyo mu society n'okusinga abaana b'oku street, kubanga abamu tebabeerawo mu ngeri eri optional. Bakadde baabwe be bafa, abalekerwa nga batandika okujoonyesa abaana ne babulwa ekyokuzzaako okujjako okuddukirawa ku nguudo. Naye ono bwe kiba nti mu bato mubaamu emisango, bali tubayite abazizza emisango gya manisirota, abatemudde mu butali bugenderevu. Ono mada, ono aba ku mada case. Alinda ki okugenda e Campirings? Omwana yeetaaga rehabilitation. Omwana yeetaaga kwawula mu baana banne. Omwana agenda kwonoona ensi. Omwana agenda kwonoona ekifaananyi ky'okkuza abaana. Omwana agenda kunomalizinga embeera ey'obuseegu n'ey'obwonoonefu mu baana. Oyo omuvubuka Henry Mwanje y'emu ku nsibuko y'okwonoona eggwanga. Kyalemu okuyimba,
kiri awo. Kojange Geoffrey Rutaaya yakiwa omukisa n'akireeta balutaaya abasajja abayimbira mu buwombeefu, abayimbira mu mbeera eteesittaza, najja n'olemu okoppa Rutaaya bye yakola n'afuuka ne honorable, kyo ne kikoppayo byakufuula baana beesittaza. Kirya butaala kiinaayina temunnakikwata kubanga tetunnanenya mwana ono, soka tunenye yamutega. Ani yamuwa amataala? Mu baana bonna abayina ebitone gwo gwalaba ng'ono y'ow'okuleeta, gwo gwalaba ng'ono y'ow'okuwa platform. Nebaza muvubuka Sheikh Fahad Mugalula akoze omulimu omulungi mu baana ba ghetto abarehabilitatingidde mu ddiini, abajje mu mafuta g'ennyonyi kuganuusa, abajje mu bubbi n'abafuula abaana abawulize oba abantu abalongoofu eri community. Kuba omuntu alina Katonda obulongoofu bwanguwa. Nerino lihenule mwanje Mukama lye yawa bwe lyalemererwa ddi okuyimba lidduse wa Rutaaya lyagenda kuwakankula kufuuka promota wa bintu bino ebyekisirusiru. Ate mu baana promoting abakulu banno oba we promoting ne mu mwana ebbujje ne bakadde beekaana batunula butunuzi. Bazadde bono omwana beetaaga kukwatibwa. Biki bye bazaalira eggwanga? Singa mba ngenda e Bulaaya ne bansanga nga nina ebiragalalagala, passport yansi ki gye mba nswazizza, era baani be bateekako bbaani? Abanigeria be bakolera ku mawanga. Tolabanga buli we bagenda babagaanawo. Kakati n'emize gy'ono omwana givunaanyizibwa ku bazadde. Mwana atuuka atya kwena embeera ng'ataazaalibwa yava obuvi mu ggulu n'agwa n'omwana Yesu, nga ne Yesu yazaalwa. Ono mwana Adamu kyemugala ono omwana nnabbi Adamu titeyayitako mu lubuto. Lubuto ki olwetikka omwana ono emyezi 9? Ntumbwe ki ezaavaamu ono omwana? Bakadde b'ono omwana balina kukwatibwa ku lw'obulungi bw'eggwanga actually nga temunnafatana mwana. Basooke bakwata abazadde kubanga eggwanga lifa maka. Abazadde abalala balabire ku bo ku butya bwe bakuza abaana. Olulimi Oluganda era abantu ba Buganda baddayi, olulimi lwammwe mwe muyitira buli ekyesittaza, lwe lukozesebwa buli eyeesittaza. Awemula, asomesa ebyabasenga, asomesa ebiki, bonna mu lulimi lwammwe lwe bakozesa. Gavumenti, minisita w'ensonga z'abaana, mukole ku nsonga y'ono omwana. Omwana mumutwale kampiringisa, omwana mumugye mu community. Ono omwana muto tannatuuka kwesalirawo, tannatuuka kwesalirawo. Minisita Balamu bwe yayita omwana ono ng'akyali mu ministry eyo simanyi kye yakolawo. Era siraba kye yakola kuba okuva lwe yava mu ofiisi ya Balamu omwana yayongera kwonooneka bwonoonesi.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.